omutwalo gw'olina ku lwaliro Mukama ayinza okubanga gwakuwadde kw'olina okuzimbira obulamu bwo. Wakati ng'olinda okufuna emitwalo 10 oyinza okugenda okulowooza okugifuna nga n'omutwalo tokyagufuna. Noga nti Mukama kati mpaayo 15,000 zo nja zikozesa, nga 15,000 z'osaba Mukama okuwa nazo takyasobola kuzikuwa. N'omuga nti Mukama 10,000 lummala. Abasajja bangi abayimbi bamubuukingira ng'obukadde 2, obukadde 3, obukadde 4. Amamotoka yagagula, apartment yazipangisa n'ebiringa ebyo. Ku lwaleero agamba Mukama, ne bwe banga bambuukinga ku mitwalo 5 nga nyina ekivulu kimu nnyimba, naye luli wamusabanga noga nti nyina kamu kitundu onannyimbirako nti laba noonya gundi ng'ayimbira 3-4. Akaseera ne katuuka Mukama akaseera kakwazise ne kagwawo n'akawa omulala. N'otandika omuga nti Mukama n'ataano nja kuyimba, naye ng'onoonya n'akupangisa ku 5 oyimbe nga talabika. N'otuuka ogga nti nedda inginiya Jamiru Selector bw'oba ogenda okkuba ennabugabo ntwala nkangemu gwe tofaayo, nze nkangemu bukanzi, njagala kudda buzzi ku siteegi kimala. Ennyimba ze wayimbanga abantu ne bawanika emikono ne bakuba enduulu ne bajaganya, kati oziyimba ne basigala nga balanze emikono ne babuuza King Sahajjaddi. Okimanyi ekyo?